Butereevu ke kakadde akalagaane akamuli gaffe amasukulumu amanyuvu era agasinga okwesigika mu ggwanga lyattu Uganda. Mbaaniriza nnyo ekyo kino ekyolwaleero n'emibaza gyonna gye mutuusizzaako engalo ennaku z'omwezi 2 omwezi gwa Gatonnya omwaka 2020. Akulamusako si mulala nze muzzukulu wa Gabunga Moses Wamala ssaako ne Charles Isaac kulaba naffe bategeera olulimi olw'obubonero era tugenda kubeera nga tukuba byonna ebifudde mu ggwanga lyattu Uganda saako n'ensi yonna wabula kasooke nkubagulizeeko katono ku ebyo ebikoze ebikulu olunaku olwaleero ate oluvannyuma tujje nago mu bujjuvu. Ebikulu mu masukulumu. Twagala kutegeera bulungi oba babadde balina qualification. Poliisi etandise okuyiga ababadde ku kizimbe ekyassa abantu ejjinja bano babadde n'obumanyirivu. Ayagala emmotoka ezisula mu ssinzizo, ayagala emirimu asula mu ssinzizo, ndoza n'ayagala okwesimbawo naye anaasula mu ssinzizo. Waliwo ebigenderako abazirwanako abatwalibwa e Somalia balaze obusobozi tukyalina stamina. And have the albinos there so that we know how many we have in the country so that we can plan for them. Speaker wa Parliament ayagala bannamagoye bayambibwe era asaba bonna babalwe.